Kaweefube w'okutumbula n'okukuuma obutonde bw'ensi, abakyala bakubiriziddwa okubeera ekyokulabirako nga bayita mu kusimba emiti. Bino byogeddwa akulira omulimu gw'okusimba emiti mu Rotary Club ya Kampala Nsambya, Dr. Sise Mutuluza bw'abadde atongoza enkola ey'okusimba emiti mu maka ge Salaama. Kubanga ndowooza bwe tukolera awamu ate bwe tusinga okukola ekinene okusinga nga tukoze omwomo. Era ndowooza nammwe temuvudde mutuuka ku kye muliko. Ono era abadde asisinkanya abakyala b'e Salaama abeegattira mu kibiina kyabwe eky'okwekulaakulanya n'okweggya mu bwavu era nga bano abawadde n'emiti basimbe mu maka gaabwe. Tweyanza nnyo endokwa zaffe, tweyanza nnyo ebyuma byaffe, ffe nga swapiko tetulina kye tuyinza kukuwa the moment naye tukusuubiza tugenda kukola kubanga nsuubira eryo lye lijja okuba essanyu lyo. Bano bakola ebintu eby'enjawulo omuli sabbuuni, amanda, emisubbaawa, ebizigo n'ebintu ebirala ng'akulira ekibiina kino Sylvia Nambalirwa bw'annyonnyola. Naye ne gavumenti yatuyambako netuwa ssente ezigula mashini ezikola chakolayita zino ziyamba abantu obutakumisa buveera okwonoona obutonde bw'ensi ate nabo okulwala ojjako kantu kamu n'okumisigiri. Ate babalonzi mu constituency y'e Buvuma bakoledde omubaka wa Robert Migadde Ndugwa akabaga okumwebaza obutafa ku ebyo bye baamutuma nga tebannakola nnongosereza mu kawaayiro 120 bba. Ono awerekeddwako boodabooda n'abawagizi be okutuuka mu kifo bategekedde akabaga kano. Abantu bayingira ebibanda by'omupiira ne bakulinda ne balinda mwannyoko naye n'agamba ebitundu 95 ku 100 bakkiriza. So ne tuzirika ne tukunoonya bakusoma emirundi 2 nga tolabika oluvannyuma twakulaba n'ogamba nti nedda tekwatwako okusinziira ku bantu b'Ebuvuma nga bwe bantumye. Saba okuyita tukozeyoze kubanga omuntu alidde olukwe mu nsi bweyabeera sitaani. Mu kwogera kwe yennyamidde olwa poliisi ebaddegeezako okumulemesa okusinkana abalonzi be. Bujjukiza gavumenti yaffe ennungi NRM nti lino ly'eddembe abaagenda mu nsiko lye baalwanirira nti omuntu wabanga alina ekimusanyusiza muleke asanyuke kuba ne puresha etta buli lw'osanyuka n'otalaga ssanyu lyo then okutuka bukuzi noyo abantu baffe bano bantuma tusa eddoboozi lyabwe ne lituuka bantuma ntwale kabalagala natusa kabalagala saatusa donati. Joseph Innocent Ssenfuma ne Kenneth Nyombi bakusakidde eggulye lino ku Bukedde TV1.